Ate Chuppa kikyekendedde. Chuppa ekendera naye n'amazinga kekkiriza. Bagiwanirire kuba ate kati awo eba tesobola ttambulira ddala bulungi. Kati giwanirire wano eno oti. Gigirire wano eno oti. Wano weesobolera naye. Nonya ssente mu KIDIDI bafominga. KIDIDI ogenda kukutuka. KIDIDI ogenda weekooya. Abasawo baagala ssente. Ebintu bya gavumenti bino bimanyi naawe. KIDIDI ogamba otya? Ndi fit. Obulamu bubi nnyo naye nga ndi fit ati nsobola okuperforminga. Sijja kugamba ati nno ndi bubi ate nga abantu bandaba ku stage. Nyino bba performingira balabe KIDIDI waabwe omutuufu yennyini byakola nga alwadde tutagala batisappointi nga ssente mba naziridde bampaako deposit kati ngamba abali eyo abaana bagamba performinga temukitwala bubi era temukinyiigira just musanyuke kubanga tebankyawo abantu ku butanyiigira. Kale abatulaba bulungi amanya nze Jonas Sainz omukutu social media kwe tusinziiridde. Olunaku olwaleero tusinziiridde wano eno Makindye kafo bakayita Papas kafo ka mulembe nnyo. Ak'omutume ak'omukulu Misa Kisemakula we tusinziiridde olunaku lwaleero. Mujjukire nti show yaffe eno ate sponsoringibwa aba Jobline Consultants Uganda Limited baliwo nga ate bamazaawo ebbula ly'emirimu mu Uganda ne mu bitundu byonna mu ggwanga lyaffe Uganda. Balina emirimu egy'enjawulo mingi nga security guards, abaana bakola mu supermarkets, ba housemaids n'emirimu emirala egy'enjawulo mingi. Abeetaaze basangibwa wonnaalya beba Jobline Consultancy Uganda Limited. Masekkati gange neegatiddwako oba muyita omukube oba eyagudde simanyi kuba wentuukidde wano mulaba ajjudde binuubule yenna alina ku Chuppa y'amazzi. Ate Chuppa kikyekendedde. Chuppa ekendera naye n'amazinga kekkiriza. Bagiwanirire kuba ate kati awo eba tesobola ttambulira ddala bulungi. Kati giwanirire wano eno oti. Gigirire wano eno oti. Wano weesobolera naye. Nonya ssente mu KIDIDI bafominga. KIDIDI ogenda kukutuka. KIDIDI ogenda weekooya. Abasawo baagala ssente. Ebintu bya gavumenti bino bimanyi naawe. KIDIDI ogamba otya? Ndi fit. Obulamu bubi nnyo naye nga ndi fit ati nsobola okuperforminga. Sijja kugamba ati nno ndi bubi ate nga abantu bandaba ku stage. Nyino bba performingira balabe KIDIDI waabwe omutuufu yennyini byakola nga alwadde tutagala batisappointi nga ssente mba naziridde bampaako deposit kati ngamba abali eyo abaana bagamba performinga temukitwala bubi era temukinyiigira just musanyuke kubanga tebankyawo abantu ku butanyiigira. Sooka obuze kuba tulaba kuba. Onkosa osudde Chuppa n'onkosa. Mami mugikwate mpola Chuppa y'omulwadde tugitereze tuti. Kote Chuppa ku kamera stand. Tere badde yange. Ate tulina ewo gikwatira ewalala. Awegira. Kale tugende mu maaso. Bannaye KIDIDI ndabye n'okulaba nze Chuppa weegwa Chuppa weddawo Chuppa weeterere Chuppa weegira. Ebyembi bisekera naye bambi nkulaba oli mbulumi bw'amaanyi naye. Obulumi bw'amaanyi nata wegambira ati kabakko yenna gy'asabira. Kuba nze nagambye nadde nakagwa wansi bwe nti nalabye ekifaananyi kya kabakko mu mutwe ng'abuse mu bbanga bw'ati. Ekifaananyi kyo nyagala nno kibalage. Naye kati tunnagendera ddala mu maaso. Wabadde oli ku ky'okutuuka ku bino obuvune. Ekituufu kiri nti nazze bukyali ku sheeyo yaddewo obulenzi ebbala sigijjukira bulungi. Nazze bukyali ku sheeyo era ngamba manager newe nti olaba nze KIDIDI okuperforminga wano ensonga ki nze bukyali wano. Buli wenkwata show njija bukyali kuba njagala laba ekifo kiri kitya ku mazina genzina. Ekifo kiyimiridde kitya era ekifo kyagenza okujjula nga nzina tuseewo dda. Era nze okujja okukola newunyiza nnyo kubanga ngwa. Nakyeka kuba ekifo kya estimating well prepared mulimu tiles nga n'ogwa tosobola kufuna buzibu. Neŋŋamba stage yabadde ya tiles nga se meeting tekuli ettaka nno likumira n'ofa. Ne nabadde mugumu nga nkimanyi ne wengwa sobola kufuna buzibu. Nekyantisiza okubanga mmenyeka. Stage ense meeting. Oyinza okyoggwotya ku stage ense meeting. Eriko tayiruze wante walungi wewate wante wakakkamwe wante walungi wali smart. Kuziri ez'ebibawo gye bajinga gye. KIDIDI naswadde nnyo era KIDIDI mu nsonyi olw'okuswala okwo walaayi. Kuba nadde manyi tewali buzibu nga manyi ne wengwawo ngenda vaawo nseka. Obuvune bwo buno mpulira ate obunyigiramu nnyo kabakko. Kabakko yabadde akinamu omukono. Olaba omutwe guno mu kuwuuma ng'ogudde wansi walewumyeko omutwe leka akatoni ogudde omutwe n'okuba ku ttaka. Nasimbye nagambye nagulwanyisizza. Ne mu kuwa mu maanyi amangi jjukira obuzito obungi buba waggulu. Kitegeera. Kati omutwe guno munnaye omutwe guno bansonga nkulu nnyo ku mubiri.
simanyi lwaki bane mungamba omutwe ngenda yimba yo oluyimba lw'omutwe ngenda kuba yo oluyimba lw'omutwe omutwe gunnuma abana bagambe gunyike bagunyike buli omu mutwe guluma gunyike bako kuba tulaba juice wano yali performing awo ku cricket oval tugenda okulaba ng'omusajja ayita mu stage ate twali tukyali awo nga tulaba ate ne KIDIDI webalekano mbadde point nyinyi gye mbadde ngenda okukuzaako ensonga lwaki ekifaananyi kyakabako kyanjidde mu mutwe KIDIDI ndootankyakabako ate ekifaananyi kye nekijira mu mutwe nga naakagwa oyo aba yakuliko aba si yakulika aba yasindisa omuntu awoogudde nga waali era abantu baŋŋambye kyeka awogudde waliwo omuntu kabako yasindise nga waali era nze kiŋŋambisa KIDIDI saali eremedde kabako naye abantu KIDIDI kabako babita kabako ofaana kabako kabako ne mutuuka n'okugamba mbozinanga kabako yali azinye ddi kirabangako ng'azina abana abantu KIDIDI ne kabako performance zange muziraba okumufaananya ne musussa ne musuddiya ne musuusuuta maama KIDIDI amazina agenzina kabako kasobola gazina nyate ndaba kabako yabuukabuuka webale tukubira slide ziri ng'ogenda wenyogotoola oti kabako ate ennyimba ayimba ndala bw'ogenza okiraba kati science bw'ogenza okiraba nga nze nakimanya nga kirina mu mutwe kati mumulabika mulina ebintu byammwe bya munda nnyo nedda simumanyi simumitingangako mbuki sikola kimbuno okufuna budde nyumyeko naye nnyo kabako naye jasinze nakimanya ati yajja kukoma mu kubuukabuuka tagenda kwongerako ki kirala kuba yo okubuuka abuukira ddala lwakuba ntabuuka nga bali abamalayo era abuuka akoma namanya akoma sigamaji abuuka ebimalayo abuuka n'akomaawo wennyini weyeetaagisa kyokka ate raba waggwa ku ttaka ogwotya ku ttaka ng'oli majega in fact majega ku ttaka ye yali badde agwa n'oggwa ebigo bino byengwa kati ate raba obeera otya waggulu akafaanani ako kantiisizza nnyo ako ng'ali waggulu oli waggulu oli majega ku ttaka ate oli waggulu nze KIDIDI nze alina okuba waggulu nze KIDIDI nze alina okubuuka nekola ki kuba nze mbuukira ddala n'engwa abantu bandaba era nali mbooseeko n'engwa era nimwe temwewunya nnyo KIDIDI okubanga KIDIDI yayisiddwa bubi obulumi bungi naye nze olwedde mbadde nga neekubawo nga mundaba neekubawo nga tompadde na mmere era we mbadde nzigira ddala nti tukulaba walumiziddwa nnyo kanula eno omukono guguli gwakwatiddwa okugulu otambuza namuggo nazimbye nakoze kina energy ya performing naye ate okyekakira ddala okubanga ate ogenda kusita nze gambye n'okuyimirira nekaka nekasaafuna balance nengamba kati wano nentereya bulungi wano basobola vaawo omanyi nge amazzi ogana abasalako n'ofuna ejjinja weyimirira kati awo balance nange embalansinga nembeera awo nenga kati wano sivaawo KIDIDI wenva wano ngenda labisibwa era nzinire wantu wamwe era gogendeza stage performance zenkola nkole wantu awa olusi nenkwata ne ku muti oba nenkwata ne ku katebe nina ka video kenalayo ku YouTube eggulo nga oyinawo performinga ng'ate no weekwatidde ne Chuppa yo y'amazzi nadde njikutte nti mu kusooka kujjukira manager abeera eri ng'ali mu bya programu DJ wange DJ Kati wiz abeera mu DJ box nga akwata drops zange zenjagala zize nnyini ate kati nga nyina okwekwatira Chuppa tewali asobola kukola ki bawunsa abeera ali mu bantu wali nga bakola ki sagala tere yakwata Chuppa ngate sagala balaga ati menye Chuppa tazitowa abasinga mizoloze Chuppa y'amazzi ezitowa manyi waliwo abatololangako wano nga basekera ffe abalwadde Chuppa nno tezitowa ne bambi nkusaba weewummuzeemu osooka ovvunuka obulwadde obwo era njagala kwewummuzaamu lwakuba bannamawulire ne babuloga engeri gye mbaagala ennyo bankubira KIDIDI oliwa ne bagala ndi wano nekirala tulina n'ofuna obuyambi soke tusome ku kanamba tuweereza obuyambi obunagi bana batanjako namba era namba njagala gigaba enamba yange nyangu obuyambi obwenjawulo kubanga omuntu ayinza obeera nga faani wa KIDIDI ate munnaye nga yali abeddeko ne KIDIDI nga mulumirirwako nga sokumbe kubanza ekintambuza okukola ku sho sente nsasula abasawo ne bannaye mbasaba busabi enamba yankanjibawe oba oyina teekako n'amannya ng'ogere ereeta musaamya denesi musaamya dde 07 5 9 7 6 waliwo ab'oluzungu nasomako eki ngambye nasomera ku basale ne saasoma nnyo kiri awo ne nasomako ekisaanidde kasa nayiga okusaba n'okuwandiika emmere gye njagala n'okuwandiika akabalwanka w'omukazi otegedde ne mmala awo nga bino bimala 0759931760 soko kaddemu buto 070599 noyenkomaawo 31760
kale ndoze namba mujewuliridde ko bamuweereza ate obuyambi tuyambe munnaffe KIDIDI kubanga okungubagiza gongo manyi nafudde embeera gyali musi eryawo ey'omulembe yadde mumulaba kwe yafudde kuba okakase osobola kubanga okakasa bakubise nadda n'okakasa okundabako mitwalo 10 ng'ojjo ndabako wano kupaka lasiti oba wano ku papaazi namakindi salama road yonna waffe kale ngebe tubirese emabega balabi baffe bambuzizza baagala kumanya lwaki mu mannya gonna omwami oyo yeetuma erinnya lya KIDIDI eryo erinnya naggambye baana ba Kaliyoki be baali ntuma be nali nkola nabo omanyize nkola nga Kaliyoki story eyo interview mbadde njiwooli kati noze mmanyi mbadde ngamba ggwe obuzindalo bufaanagana ekiriwo nze Kaliyoki oyo natandikira ddala kuva mu kyalo nga nkolera ddala jjukira nasomera kubasa nga nzini y'abazadde ku sibikide pate wa ng'oluusi ngenda ne kubu zavugiddewa omanye Masaka walakayi owulira endongo ng'evuga n'ogamba eri ne mwekuŋŋaanya kiguruupu tosobola ntambula wekka nze kati embeera ngi kuba nze gye nnalwamu ne tutambula ntugenda naye ng'abantu bonna bamperekedde kulaba wenzina nga nkuŋŋaanya abaana nengenda eri ku lusozi nga twambuka ekitegeeza Kaliyo yatandikirira ddala mazina era buli andaba ne waba taata wange ku TV nga ndaba ne wamama ne wabanga oli amanyi kuva buto akimanyi oyo yajja azina ku nyimbe zeewaabwe jjajjawo we yafa nga alina emyaka 3 yazina watandika ozina bw'omusigamba nti byali bya kikoosi saba ne daddi ampeereza obufaananyi bwange obwo nga nzina nga ndi muto nga nyambadde bubaisikooti nga ndi muto nnyo singa video wange basobola bunoonya n'ebifaananyi bisobola okukakasa kuba n'ebifaananyi biri mu action amazina g'otukuba galagira ddala nti walinga okoppa nnyo oba walinga oyagala nnyo okuzina nga Michael Jackson nalinga njiga nnyo kuba nakula n'ekitone nga nzina sijja kugamba nti banjigiriza nno nakula simanyi kumanya bakyava wakali sijja kulimba oba waliyo abalala balinganga nze nga namwe mufuna ebintu webityo simanyi kyajja kitya baby top mido nalaba nkolaki abaana nze banjagala oyina engeri gye weesereza oti nasomeranga na ku basali n'obeerera ddala nga Michael Jackson nasomeranga na ku basali yenzina gye wali oyagalira ddala nze gambye ne Michael Jackson njagala muyisa ate oba taliyo kati gwe king of sina competitor Michael Jackson Uganda KIDIDI njagala kukuba ngende ne Michael Jackson yali asula bampeewo nterezeewo nkolera furniture kati mu kaseera ako ebyokuyimba byo wali tobirowooza gwe kyobomanya ebyokuyimba najja njagala okuyimba nga mpuliriza nnyo ennyimba z'aba King Saabo Kamiliyoni Kenzo kati nonze King Saabo yajjawo nasooka ankyaya bana abalala bonna nesooka nza kusanga ngula earphone ne zifa nengula endala bane King Saabo kye wankola ne Palaso naye natandikawo nga yakava bweru atandisa okuba ebiyimba byebye sajja bakabi 2014 kabya bimba bya Uncle Palaso byali binvugira mu matunga bya kibi kale ekyo kiri nti abasajja abo bakabi tubawe respect kati gwe ndaba nga gwe Gravity of Violence oli ya Bobby Wine oli mukuzole ya yo wa ekyo kyogereke kye oli mukuzole ya Bebe Cool goma nje Bebe Cool abada kutekedde milioni 10 Gravity milioni 10 ozifuna gwese bugwa abasajja balina senti bakola ne wabatakoze gwe Gravity ononya sente buli nako yimba olinga KIDIDI Gravity halinga nze ansingako kubanze mpa abantu respect nera alinga nze tansinga kinene nnyo ne bali bawala nnyo singa sibbo twala bayagabe enamba gwewe wa namba ki nze saagala na namba ye kujimpa olwaki atogire Bobby Wine ate kati atogire Gondi Kamiliyoni Bobby Wine Kenzo amanya Gondi ani Bebe Cool ahora liko gabe namba ngozi wanze omutonzi kiririze mungo tanso zole yabali hobo nimba obo nsudia hobo genda zimpo maloka abe kati gwe weweeriwa nze nganze KIDIDI ne wacha number 1 ate kati gambe ki kati gwe fudde Gravity azeeko omulala nze mutima manyi nze number 1 naye ate nkimanyi wali abansingako sisola gamba ati nno aho bakole ki kubanza abasingako abo njagala babererewo ddala kubanga bingi bakyatulaga ne wabatayimba nga atudde butuuzi ku ntebe omanya Kamiliyoni we yali amaze okuyimba nga alekedde okuyimba yatuulanga atya kuba naffe tugenda tukatulekera okuyimba yatambulanga atya yalyanga atya tukyabayigirako sigamba nti no tukomye Bebe Cool Bobby Wine yali we bali bamaze okuyimba nga kale baweddeko nga kuba tujja sigala tuba followinga Gravity okyabayigirako n'ennyambala ye nina akatambi ke nawulidde Bobby engeri gyayambalamu engatto Gravity sijja yambala engatto otegedde kitegeera Bebe Cool engeri gya abagambe nkyasomera n'engeri gye kuba mwaka woowoke Gravity ayino jiga ayigo kwe kuba kawoowo ngani nga Bebe Cool kati bingi byakyanyi talowooza ati ayiga kuyimba akatambi ke nalabye ng'ogamba nti wegomba kubanga okubira Bobby Wine ngatto nze gambye Bobby Wine ye mwagala nga nze just nze mwagala nabaddanga mwagala
kadi awo ate najja n'ateekamu mu bintu kuba ebyeteeka mwana naye nga ye sijja muvaako ne batamulonda naye nga akatutte kale ebyo nga tubizizza wali eri tubadde tukyali ku lugendo lwaffe olwengiro okyata ekibuga oli Masaka sole empanvu yetaaga nnaku 2 kyotera bana bakalyo kimasanga mu kirabu bagita happiness kirabu happiness eri awo ku ligenda emitukula nga ovudde ku ligenda erakayi erigenda emitukula ka kirabu kali awo nga wakalutandika booti ng'otandika okugoba mitukula awo wennyini nali jukira nze nali kumpi nga ndi kasambya mu kisaawe bamanyi waabe ekyotera mama waabe era osala ekisaawe kinene jukira ekyo okitambula paka okimalako paka eri noyingira munda wa mama notuuka we nali mbeera kati abakaliyo kibajja manyize empulira zavugiddewa gambye ndi wazavugiddewa drive eyitamu mu kyotera jukira navudde ebyokusoma nadduse mbanga yadduse newaka kubanga nadduka ku ssomero okitegeera kati mwana nga nze wa mama jukira mama yawukana ne taata nga mba nzise eri wa taata ate nzise ku ssomero mbanyina kudda wani mama kuba mama yadda ku bibye ali bibye kati ate ye nga nsupportinga oli nga nsupportinga mama ye nga ngamba gwe yimba woliwe watuufu omwego mwana mama yasooka nze first born nera kwa taata alina abakazi basatu alina abaana bangi kitegeeza mu taata mu mama oli bwomu ndi bwomu naye naye n'abaana balala naye nga si bataata ekigere kyegamba kati kididi bwende bwentandika olugendo lwange munnange ngenda mu kirabu nsaba promote yaleese abaana bakaliyo kibamuyita dijeroni nsaba kukolamu ko dijeroni ojja kukola ng'obamanyi tuulaawo okola ki nzina mnaye mbeja gakola ku sente nga njukira ndonya sente ne mama muwako kazi nzina nikola ddala sente ku mbaga ezo biki ngozinira andi nga nfusoloza nganja ne woli nenze kujja kuchoka nga ndi dogo kanze gambye je bana abana abatomba laba wano ababikola ningambo no mwana kala alinganze kati no mwana abula muddalu lyange nga mutali bwati nga nali bwendi kati gamba nasaba bana bakaliyo kiningina baka stage ne bagamba munyambe mumpe yennyimba ne weziba 2 3 4 kabana nedda otomanya bana bakaliyo ki ate we nabajjamu e Kampala ne bantama ola abantu awanyiza wali enyimba nedda tutomwate va baddayo nedda abalaba tamanyi kyokola jukina abo banoonya kasente umwana onya wayi kadi mukama we yanyambira bakuba ennyimba kyokya abadde akaya n'okugenda tanakola ki tannamala kwambala ko promota omwana yangambye agala kukola gwe mwana gwe kera ku stage z'ennyimba 2 ngono wamala okwambala ninga abaganya adije akubero nalwayi namuga akubalo nalwayi nalaba wakuba n'enyinya stage yakuba nyimba za Kenzo zolere gambye DJ nali namuyise mudda wali naye nga DJ nangamba genda ola kwatagane ne bani nenga DJ nze nagenze mu waka papula kwana ndamula nakapapula nkalike nyimba zenzina hapo akapapula ako nakamuwa nene nkamujjako nga baganye badda mbuzi kunzikiriza ka DJ kyamuli mu mutwe kadi DJ yakuba nyimba yakuba limba Kenzo sialosi nani zina nyuze Masaka kyotera kanze gambye makira bonanga nze sialosi ngana tabasinga bamta Kenzo kyotereyo Kenzo ngabali nkaza kusomero lyo next somero lyanga labda Kenzo nengambo waye kanzine zata dezo nazo nenzina na kubaira kuba Kenzo ekata ino limba lyo na buli limba lyaza ko lwa Kenzo nja kuba nyimba zali 3 na mixing zali 3 era na yali yayambala yalwawo kubanga bali banemesa bulemesa ababaka lyo era buna kuba stage promoter yasanyuka nnyo kakunyumiza ensonga kina jeno producer nangina ngamba mwana gwe okola kyeno yali producer ki promoter yali promoter DJ bamita DJ Roni ali bwayise abera ne DJ Vampire abayimbi bamumanyi ba kamiliyoni bonna abategeke kavumba kwa we najja yabanda gakwolo nga ndese Kampala ekyanyamba natukira mu industry gwe najja naye muntu mulungi nkwebaza nnyo DJ Roni natukira mu industry mukaliyoki wengine mukaliyoki mabala tenga ndaba abayimbi atenga balaba mwana azina ono mwana omutazi natya bino otegedde jangu mu video enchokole ki ozine ono oli yange jenatambulamu nzo yongeze wa moti kuulira nasoka genda wa Maria ki ne mukolera nemvayo Maria ki yenga ntwala mbino mbo ninayo ka show jangu tukole nyayo ka show jangu mwabasoka amoti nemva ningende wa moti amoti nemvayo kati ninga akankole bya ninga nze nkolya banji gajasi bano ba mikwano kwano suzenda ku bibiri bichawo ate banji aba agent nze bakolya agent muzinde ku stage kamenyo segeza ne flow y'ennyimba zezo zoyimba wajijja wa moti amoti nagenda yo already nganze manyo kuyimba nachi yanyamba kati nane ati omunji gwe nakola ki amoti nze mwagala nnyo nabino biraba njogera amoti oyo munaye accent ye najiganyo kwa nabiranga naye nnyo nganze gwatuma akakola nze gwatuma big G ali akakola ani amoti
obuuza ekiwunyanga omukadde asitamye gwe amoti mbwali akakola ddamu kimbuuze ali akakola kinganga okuŋŋamba KIDIDI azina KIDIDI waba ayimba azina amoti akaliira ddala tasobola nakavaako eri sapuleye ajambala mbulago kubeera ogenda musanga nga akalya eriwo okuzibiikiriza ye akanjigiriza nze akakola nali sikamanyi amoti namuyigirako ene nze namanyo gange agamu nze amoti janjigiriza akakola ate gavuddewo naye gafudde gafa agamu lwakuba ngenda funa eddagala oba tokavaako ati navaayo wamoti nenzija eno aye nange nenkabirirako ddala kuba yandekamu omuzoogo ogwokalya mpulira nti kaleeta vibe ebigambo tumanya gy'obijja kaleeta wasiwasi kiri muli akakola muve ku njaga bavubuka muve ku njaga muli akakola naye muve n'abavubuka bano nze mbasaasidde nze wendi obbasabira n'obbatunuulira n'okwogera nga mukoze eki nga muvuddeko kale olwo tutandise music tumutandise munaye abaana bampadde enkozeemu awo oli ansiimye promota mugambye munayinze golaba nirambiza obubyere nakajje wa mama nakavawa nadduse ku ssomero bikinaye kati mugamba mama wasa okukiza tugende koze kangende omugambe nemugamba tugenda sawa mmeka afe tusimbula ku macha sawa emu oba olina okuba wano bbiri tuba tuddayo Kampala mu taxi konze kangende nagende wa mama kankwanguyize nemugamba mama yangambira onabira sefu okakaza konze genda nanzikiriza nekwata kaveera nekamwe ezaali bbiri satu kangoye bbiri kaveera n'obuuza dijeroni najja nakaveera nga nkatademu engoye ezaali bbiri nga nize nyambadde bannaye mukama katonotono nkugambye nenjija bannaye buli muntu golaba akubye yiiti mubaleke beeyagale kale naawe gikube ango najja omusajja netujja nze nagenda okugenda wali ku bbaala okubasanga nga bandesse okawulira akantu ako nga bandesse taxi nagoba ngobe okubasanga yakulabisa ng'ogigoba nenkwata ne boda nga nnemeredde ogoba nemugamba gobera oyo taxi gwe baŋŋambye yuyo namba kuba ŋŋamba owabbaala omukazi owabbaala happiness gyegambye happiness yaŋŋamba goberera taxi erina ebintu ebingi waggulu naye bakulinze gwe abajjawo ne reeti ne nange ekyanduyisa nga nkyali ne mama nkyamusiibula kubeera we nava e Kampala namala emyaka ng'esatu nga siddawa nali nyina omumusiibula kati nengoba taxi mukigoba taxi eyo nagikwatira ku lwa Betelehemu abamanyiwo waggulu ku lwa Betelehemu awo ku stage awo kukigenda Betelehemu waliwo ekyambuka awo waliwo akasozi awo ngo nate otuuka ng'okkirira ekaliisizo waliwo essomero baliyitaani Kinaalya oba nzikira bulungi Kinaalya awo ku bupande bwa Kinaalya atubandala nzijukira weewo we nabakwatira ne tukuba taxi omanya ogikuba empi owaboda n'agikuba empi anti munnaye vibe olweba erinnya ne Chuppa amazzi mwagiwunzise ndaba nandi mbamba nga uli wano nga gannyogoga ne siwulya we gannyogoga oba ogikwatire wano kadiraba ne tukuba taxi empi owaboda n'agikuba empi kadi oli weyandaba naga omwana yuuyo kadi oli yasasulyawo ne boda dijeroni nagamba oyo nze amwagala mugoboda genda yamwana mutwalo joka yali wasatu tekanjikira amazzi yamwana laba nenyingira mangu taxi nali sina bintu jukira nali wakubuka busikola ki nabuka ku boda emisinde kandi nga njagala kutuka Kampala esanyo erinde ko KIDIDI ndi Kampala kolo najja nja KIDIDI sirina wetu maliri wate ngambi na veringa bampita Kenzo nganze Dennis abasinga bampita Dennis kati ni taxi eyo njirinya tujja twatukirawo namungona manyiwo nasulawo nakolunga tewali vibe nempulira ebivuga ebwayise nengamba ono ntwale ebwayise ensonga kigamba tinatukira bwayise kuba namungona nasulayo obusuzi ku makya nenkera nkola ki bwali toyinayo na muntu gwomanyi gwogamba nti gyengenda otuukira ngono dijjero nigwengenze naye gwe manyi mugamba ntwalirawo ebwayise gyempulira balanga ati ku Eden Service Park waliwo abayimbi bo bastabu wanatolo bali balango bani kyakwatanga kyakuba kubanze nalinga mpulira zavugidde wani mugamba nze akantu ako nkagala njagala kugenda kuzina era n'ombuuza na mulimu nganja agenda kukola awo nyinyi bwe balanga jukira nakatuuka mundi kataala njagenda awo nyinyi era kituufu omusajja yantwala oyo mwagala nnyo nantwala ku bbala nakuba nakola ssente ne banfuuwa
tata nawo amazina genzi nogalabira ddala ti omuntu yajja amanyi nako genda kunjigiriza mbu stroke sobobo tata we nakuba abantu ne bampa ssente ne DJ nyini oyo n'agamba kituufu kana mwekali ne mugamba nokubulira sigenda kuddawo osulawa namuŋŋona sigenda kuddayo ndi wasula wano nambuza ogenda sulawa ne mugamba wa mukwano gwo oli gwasoose okundaga mukwano gwe DJ Vampire abeera bwayise nakuba ekigambo jukira nali wa kigambo nga njogera wadde nali nakava sakala eri ne nali njogera kati nga bonna abantu bakwatidde nabakutte attention buli omu ng'agamba akaana kano kakogera nga nkukakasa nenkulaga ati nzazze oba tomanyi okufuba okubalaga nti omanyi webale nembaga okumanya akakasa oli yampeerawo n'ekifo kye nagamba eno library yange ogiraba ogenda bosula wano yasoka kungana nasulawo nagamba ogenda giggalanga ng'osula mu parking kwa ku library waliwo parking nga waliwo washing bay kati aba washing bay bo baali bantegedde ddanga abavubuka bannange bana abooza emmotoka abasulawo be nasooka osula nabo wayitawo akabanga ono Vampire ono munoza ekigambo nsole mu library munda nga kwesiga atya andi yangamba munakulese nemugamba eri sije ngendo sula njala bere nangamba kugenda sula ne library yangamba nga okyabera nga wano wabweru nga totula na munda nga situla na munda okutula munda namalanga mwezi nga maze kuntegeera nnyo kyegede kyegamba oba walimu obuseseso walimu obugalogalo omuntu nga yakakulaba nno nze abantu abedde nange bammanyi nkugambye amoti yankolera edduuka ebwayise nampa ssente nga nzagula ebintu mu tawuni nga ndipanga mpolampola library babuuza bebwayise bonna tewali atagimanyi nakola library ya moti nenjirekayo nakakati oba ekyaliwo oba yagwa nakasana givaamu neegwa naye yonna nzi yagipanga nga nteekamu ebyuma CD biki inga mukole yanga nesente ezimwanga nekitabo nkimulaga ati leero nkozesa kompyuta yo wali ogitegeera nali DJ nze natuke bwayise nekolo nkunyumiza nkyali ku story ya library oli Vampire namala omwezi nanzigiza oyingira library jukira ali DJ Vampire negambe yanjija mu kyalo yali DJ we najja nfukirani DJ kwata wana awo tegedde bulungi tegedde nenfuka DJ naawo nenji kukuba ebyuma awo nga ne batandika okundekawo nga wensula otegedde awo omwezi gumaze okukola kibazo okunneka kasa timwana talina muze mubi nga sina muze obe singira waliwo abajja bagaba KIDIDI yanziba munayikola erinnya ddungi obeerewo ng'oli mulamu ate ng'oliki kubeera kati bino ebintu byenkola singa oli ava n'agamba yanziba essimu siina kuzina buzinyi kusanyusa abantu okujjako oyanvuma naye yanvuma asaaga kubanze mbavuma nensaaga nze okuvumako nvuma naye nvuma nekugamba sole nekugamba sole mbadde ensaaga kikulumye ndi rasita kayo subidde oyinza ovuma omuntu nekitamuluma ati waliwo abantu kati nze waliwo abantu benkuliddemu nga bo tebaluma nga tugenda yomba leero enkya tukole ki tuddiŋŋane naye gwe ate woba olina akasajja ku mutima oba tolina mukama ku mutima oba tolina mukama kuba gwe oba tosonyiwa oba tolina mukama kati neŋŋamba nze KIDIDI kambere ku library awo nembere bwayise storage kuddirayo nembere ebwayise awo wa Vampire nga maze ova mu kimotoka akimponyeza omwezi ngusisuzeemu nembere wa Vampire nga mbere nfunye ku mikwano balanse okuntegeera nzina nnyo ku mubukiraabu abaana ne batandika okunsuuza paka kati we nafunye ewange kiri kitya otunda kumaza abaana nga bakweyunira oyinayo omuninkini mbagala nnyo nange bafaani oyinayo omuninkini nedda makindi ndi kusala malodi muninkini woba taliena alikabo ndi kusala malodi kwe natuukira nga nakave bwayise studio kije wayingira ngolo wakayingira wanene amoti yasoko kati nze kankubulire amoti omanyi kimwagala nnyo amoti atutte mu studio ne mugamba amoti nange kandikodi nge tumaze oyiya ebibyo kulira nga tuyiya nno naffenna n'amoti ne tuyiya ne twewa amagezi ne mugamba kati kola booti kino ekigambo kinyumiddewo kino ekigambo kikyuseemu okole booti eno layini nenyumye mbadde ngirowoozezza olaba oti enyumye munnange enyumye kati no taata kati ngoba omaze oyimba nange nsabirayo nnyimbe ekitegeeza wali omu ku bawandiisi b'ennyimba za Amoti namuyambako sijja kugamba ti namuyamba luyimba kyo namuyambako luyimba ki batako soko tuyimbire muto baby I love you batako ifu pozipo kanjikwateko bwenjikwatako nga gonejjako namuyambako lwali lutegeeza ki weruli awo yalukolera mu nnyonyi era ennyimba nezaawukana nazo oyimba kuba kusaba kisi nogaana mbangwa
Owayenze zimbuganye ddamu oyimbe. Andi kati gwe kiriko. Bwe nkosaba kiss n'ogana mbangwa kati naguddamu ti byayimbako byenkola ki. Kigambye ati amuti mwagala nnyo ati naye sanga of gochomanya mwe twatukwatagana bulungi naye nga nkoya amazina nga njagala tandika kuyimba naye kyanjijayo nga njagala yimba era naye akimanyi namugamba nganyo yimba kangene makindi enve wano wakiri nasula ku street mbere nga olujje makindi nga nyinamu emikwano nga nazina double video bwegamba buno bwabayimbi videos zenkola badde zenkola yabayimbi abasinga video nga nzikola zo nga ntambuza n'ebigere okuva bwaiso okujja kujja live n'entuula okumala essaawa 5 omusala ne gunja cyane bagaba video yancha bagisazizaamu Buyambi baddemu nnyo tolina kyo nnimba era nze kati na wano ensonga ki industry ennyumira mmanye situation sirina nnyo wabula mmanyi nsobola okweyiya n'abammanyi mu industry bammanyi ate KIDIDI talina naye yali bwati kwegamba bazze bangi n'osanga kale omuntu ngaawo edidi n'agamba KIDIDI kamakolero oluyimba mumanyi abadde nga jjawo neyeebakaawo ku kitebe n'omuleka neyeebaka n'omugando yingira kati munnaye kati alinawo yeebaka alina n'akamotoka yeevuga kati munnaye kati kina ekintu ekikola ki ekintu kuba edidio yankolera yakoze olimba lwa nege otegedde lwe wanyima kyannuma naye nege inzuno ninye ndege nziruseŋŋeze negwiridde negwiridde gamba nti negwiridde nekididi negwi kati edidi we mbadde gamba baba bamanyi nagenda masanya wandike nyimbe nze kennyini nze writer nkugambye nayambangako kati kyo kuwandika negendedde wali ogendawo nyambako abantu bangi wali ogendawo nege gambye ze nyimba kintu kyenda bakirimba bantu nze okuyimba oluyimba mmala n'omwezi nga nduyiya naye nga nsoso buli kigambo kye kitrendinga aye kigambo ky'omukyasobola owulira nekimusika njija machuwa ekigambo omuntu yagenda owulira kimukwate nkugambye nzizaako ntunda kumaza ozolo oluyimba lukwata ntunda kumazaawo nege sinamukwata video ndowooza gikwata ne sentence kyambo nege yaliko kati yaliko mpola tewekosa mpola owali yaliko empiso mpisemu kale gwe nkwira kugira mpiso oseka Wazolaba amazzi. Kati amazzi. Chuppa netambudde eri mbibiri kati. Anti kati amazzi mangi mu mubiri kyokka noyagala ofuna ku mazzi amalala gano tegagganya. Community mail. Enda kunywa gano. Gwe kati badde kyali ku nnege. Olosole Kampala yonje kujiddemu nzize Kampala. Soka luli olwasoka lwe lwani sente nina. Awuludda ku byasooka. Bingi nze nkoze ebintu bingi abandi babimanyi. Betwakulabirako saaki akakatambula mwakategeera engolo munzikiza negano kati sente ninaawo bamanyira nene saaki akaslide kakuba abantu nga balaba kasa ne kati bamanya ni yakola kantu kasaaki ako ye KIDIDI era abantu kubaddizayo bozza baba oli mubi akala okajukira buja kasaaki nga ndi butaka kajukira kale olimba nalufisa sirwogerako naddogerako sefu lambo banna luyimbo cheketa kika manager saka na bamanyati yenze sente nina njagala mukazi gwenzina naye olumukama nabalagati onera asobola okukola okikola ninga zo lyo zirine biserebe nga sina de nekikumira ko down nga nsabiriza n'okusabiriza naye nayimba oluyimba nendwe yimbira abantu bansaba sente nekimpaliriza okwagala zinoonya era kyobola bambeera nnyo ku media nga njagala nnyo emirimu ngifune nze nno nfa mirimo sifa muli ku byayiti abantu kalino bafani bange munansonyiwa namwe mba mbalowoozaako nenze mba ndiwo nga ngamba nkoze ddi kuba njagala kukola noonya kikola mba njagala nfunye disho ndi ku bya show njagala show mba njagala kukola bulembera njagala performance bulembaawo nga sizinye mpuli ombiri gunsiiwa nga sizinye mazina ombiri gwa kola ki gunsiiwa nga nze KIDIDI kati kyekyo kakati oluvannyuma lwa sente nina tumulabye ate nga tulaba nti TikTok yeyasinga ennyo kubanga ate atumbula ennyimba ezo wakikola otya kwekyoba omanya era TikTok nesitagivaako nenjeremerako era TikTok big up ne simba kati awo TikTok wajijjako nga muyimbi oba wajja kubanga nga muyimbi kuba najja n'oluyimba ate nga nze aluzina nga nze omu agamba sente nina njagala mukazi gwenzina mugambe musirike sente nina ngambye munonyeko ndiyala
sibo kyali abakazi nabeera ne bagira ddala era nga nkulagira ddala kuba kati ndi mulemalema bannaisimenya nja kuyita ne abantu bonna nakazina ne bataliko kazina buli omu nabeera bwatulaga kazina kaako ate nakalaga mirundi emeka buli omu nalaniko okukola ki ne baba free owaye emabegakawo twalabanga oyina ate enkokola zemutaddewo n'abamu ku ba presenters ba radio stations. Sina nkokola nze just njagala abantu be batanjagala ate nga simanyi lwaki banjagala abantu abatanjagala sigamba ati bonna ndi kwabo boyogeddeko baki radio presenter be abantu benjogerako begamba simanyi lwaki nkuba ennyimba ezibakolera ezigenda n'okubanga radio zongerako radio amaanyi naye tebazikuba ate zibalaga ati mama wa luyina muganda wa luyina ne mazima ddala sisitawo n'aba n'oluyimba nga mukazi kyokka si musajja n'ogana n'oddukuba n'ogenda ku radio ku tv ne tv endala n'ogyeraba nga sanyuka erukubye NBS erukubye n'olaba kati ki ekikuggyako ekyo nga gwekyawuliriza bigambo birala kyokka bano abalukubye banyumirwa bulungi nnyo balina free babawa n'ebirabo gwe tofuna okyali muyala oganya okuba olimba lwa KIDIDI center nina ne neegendedde amukubye akuyiseemu oganya omukola ki kyokka omwana yakoze promotion nze ngenda promoting naye mba ndibwete nkya promoting ni mulodi yali andetako ekikono si Galaxy terina buzibu mwalina ni mulodi Galaxy terina buzibu Galaxy nali njagala nnyo nga nze bunaku nsiba Galaxy nga mbeerawo nga ntudde naye nga tebantegeera press conference yali owiki ewedde eya Gravity Galaxy olaba bandabanga naye nga tebantegeera nakakati kyova olaba baali basobola nakuntegeera bulu kuba bampisitangako buyisi badada bagenda ku mulimu n'omuyita hello Mr. How are you nagamba I'm busy. I'm going to sound out radio station busy. So you sit there, wait. Tatayina na kutunulira nanyiga ekyuma onandi baba webyuma byennamba okuyingira. Oh wait, naddayo n'omukazi najja. Oh mata. Akusooka nakuyita madam nogamba amosa. Osegedde. Oh akamanyiiro we. Mpulira. Kane ngamba. Kale Nimrod n'akisussa abalabote balina buzibu mbagala nnyo kuba bali bakola bino. Nimrod yenga omusanga mukubo mu oluyimba obanga mu wabom. Mu oluyimba oddukuba mbanga alabanga yagala omutuga. Arazo munziruka waliwo wamwe twali awe munyonyo Nimrod n'alyoka awandulo ng'agamba nti kyokka mwagala abasajja abakulu ng'abasembi bave mu industry bakuze bakaddiye bagirekere bba abato kadi abato be baliwo ate bo batayagala kukuba kadi byefe abato Nimrod okozeko nga promoter kuba Nimrod amanyi nabo baba n'abayimbi baabwe bayiga kati osayininga kyokka oli presenter oyina omuyimbi kyokka ate gwe kwegamba okola ebintu 10 omulundi gumu ogenda kuba oti oluyimba lwa KIDIDI negendedde ng'olina omuyimbi wo gwe bayita gundi kyokka olina omuzannya olina n'abayimbi nga basatu ofunye n'abayimbi abawala nga 10 omanyi babayimbi abawala mwayiga basayininga mwe bapulizenta ne bagundi oba kiki musayininga nnyo abayimbi abakazi babalemesa n'okkuba ennyimba zaffe nno KIDIDI oyina manager siina nze nyina kyali wange gwe nvudde naye era manager obojjo nsanga ne kyali wange tugenda mu maaso naye omujja ku kiddo gwe n'otulabanga nnyombyemu naye twevumye ebigambo ebisongovu tossaayo kikyo tuba tugenda tutereera ku makya ffe tuyomba ne tutereera obubaka bw'obusembe eri kabaka akabako tomwogera kuba kubuno obudde kabako omwogerako obulumi bujja mutumireko obutumizi omwogeddeko obulumi ne bujja banaye KIDIDI onzise oli yandiko buli omwogerako olaba n'abasawo ate yalogera na mu famasi jjukira byo bimuli kumpi oba ina gyali akakoko buli wakamenyanga nawe n'olumizibwa nange kabakandeke nzija kulima naye nga nze KIDIDI kyemmanyi tajja kumbuukirako tasobola kumbuukirako era gyoli eyo ddala nakabako tojja buukira ku KIDIDI koziko ng'ozze ng'onzinirako ojja kugamba zizaazina tabuuka awo nno bafanyizi bo nabo bagamba ekisembayo kuba bino byabuuka tebimalaayo nkuloota ntya nerero nyinza omuloota ninga nino gayi nze KIDIDI alootono kyali kiki ajjanga bivambaya omuntu najjenga ajja n'emirembe omuntu bagambe yazzenga akute ice cream mu ngalo nalose ekifaanani nga Bobi Wine andetedde surprise niyo olwote ekifaanani kabakonga atuga KIDIDI tokijjeyo kikubira abantu bakirabe kibeera mu mutwe naba KIDIDI nogaa kati KIDIDI omuttira bafanyizi bo bagambe mbagala nnyo bafaani bange mwagala nnyo KIDIDI enyimba nkyaleeta enyimba zo nyina nnyingi studio zino zonna era kyensaba ofune olunaku ng'ogenda buli studio nga sinza kutwala ng'obabuuza olina oluyimba lwa KIDIDI
kasoda ndikira wali ku Kibuye Ntebe Road nokwatako na wano gundi katwe kuba yonna netolerayo nodda munyonyo buli studio gye bakulagira gena ngobuuza KIDIDI ayinawo oluyimba kasate bali playing gwe n'oluwulira oba ne baplayingako intro kuba nkola nnyo ennyimba buli studio nkola era mbeebaza ba producer mwe bale kunjagala ennyimba ne muzimbe simanyi lwaki wemba sina sente munkwata bulungi naye nkola ennyimba naddala ADD oliwo akabyo n'ennyimba zange 32 naye kasitatu obuza adidiski studio kasate bagibba oba kasate bakubba mba nnyoleddwa nnyo kuba ennyimba zange ezo gwayina yiti zange 32 sikyadda nawo n'obuyambi banguye obuyambi ngera nabba oluyimba nze nga nyiza nodduba nyala okwecha nadde ngera dduta nno ne bino byagudde omwezi ngenda mala mwezi kuba ngenda soka mpone netereze bulungi nte kwa bana bambuza kyekiddako mbo abadde obala mawulire singa segani kati segaliko mbo babadde obala luyimba singa salutadde singa luli mu kuvuga ne ntunda kumaza olwe luyimba lwembadde nzizaako naye ate njadduzaako nga mponye ntunda kumaza biche ebyo byotambuza ntunda kumaza obonziramu biche ebyo byotambuza gwe baby tunda kumaza tewali muyimbi nga tubaka beati yimba ne KIDIDI nawe abana begomba yimba na KIDIDI ntunda kumaza nze ndi kasitoma mpomerwa ntunda kumaza biche ebyo byotambuza gwe baby tunda kumaza nze ndi kasitoma mpomerwa tuleke mukala abatulaba balungi amanya nze Jonas Saints ndozo mukulu mwulidde KIDIDI lolo luyimba eyo singo yempya lero sayimbidde mwe abavubuka kimanyi mugenda duzina nena yimbide ba maduuka bakola business oba tolina business olimba luno tolukola ki tolwepankirako nnyo duleke abalina business balukube business uwefudda tatulaba business yo togitukuba maaso kale yoyo mwana mulezi KIDIDI abatula balungi nsigadde nze Jonas Saints mwekumireko ku mukutu gwaffe birungi bikyajja I sign out nkawulidde business uwefudda tatulaba business kalike kasinzo okunywa tibiche byo byotambuza tunda kumazawo nze ndika sitoma mpomerwa anti yawo so nina mvuko komfulite biche byo byotambuza tunda kumazawo